wiki era yakanayo kyani mu byemizannyo ku bisaawe ebyenjawulo era nga tugenda kulaba ndowooza tejja kubeerayo okuweera tekuliiyo kubanga owandibadde oweereramuko bw'etebera liigi yaffe eya Uganda ojja kusanga nga liigi z'abazungu oba osange nga empaka eza Champions League oba eza Europa. Kakati awo wiiki yonna emipiira gyamaze dda okutaayiza. Okutandika n'olunaku olw'enkya tugenda kulabako ttiimu ya UPDF ng'ekyaza Wakiso Giants nogujja kubeera wali eBombo ate Bright Stars wali ekavumba ekyalizeewo ttiimu eya KCCA. Olunaku olwokusatu ttiimu ya Bull etannaba kuwangulayo mupiira na gumu ejja kulabikako mu nsiike nga eyambalagana ne ttiimu eya Mbarara City nayo tenaba kufunayoko win. Livingstone Mbabazi yaddayo oludda lw'eyo nga balowooza nti oyo mwana waayo ebintu ajja bigira naye bw'anaaba okubigira mpoza n'abigira gye bujjako awo tebinnaba kutereera bulungi naye nga bajja kwambalagana olunaku olw'okussa enkya wajja kubeerayo omupiira gugumu gwokka. Ku lunaku olwokuna tulabe ekitaala ng'ekyaza Police FC. Kitaala omupiira gwe yasimba okukyaza era gwe yasookera ddala n'okukyaza sizoni eno ku kisaawe kyabwe ekipya abanneeke babakubirawo omupiira ndoddo ate ne gye bakyaddeko mu ttiimu ya KCC wiikendi ewedde yabookezza 2-0. Nolwekyo ndowooza nti bandiyagadde naddala nga bali wali ewaabwe okuzzaamu abawagizi baabwe amaanyi nti ttiimu yaabwe ebintu byakola ku sizoni ewedde esobola okubiddamu kubanga kati efunye exposure ate ne squad gy'erina ye yennyini enzito. Era ku lwokuna abawagizi Express mugende mulabe ku ttiimu yammwe ng'ezanya ttiimu ya NEC wali enakivubo. NEC ye ttiimu yokka mu Uganda ekyalina maximum points okuva mipiira gye yakazanya. Yo nno si yeyokka eriyo kuba ttiimu ezisinga zonna zagenze zinogoka. Buli ababadde bakangaza ne maximum points bazze basuula obubonero mu weekend naye Hussein Mbalango n'abasajja baba NEC bo munange bakyakangaza era emipiira gyabwe gyonna bagiwangudde. Kati Express yeddako mu layini yaabwe tujja kulaba ku lwokuna engeri gye banaakikola. Mu Saturday Mbale Heroes egenda kukyaza ttiimu ya URA ate ku lunaku lwe lumu Vipers ekyaza Sports Club Villa. Ogwa Vipers ne Villa gujja kubeera gwa ssaawa emu ku lunaku olw'omukaaga. Ku Sunday wali Luzira Maroons ejja kuzannya ttiimu ya Lugazi. Kakati emipiira gino egisinga gijja kubeera gya misana egyaffe egya Uganda. Kati ate nga bw'otobekamu Champions League kuba Champions League enkya ku lwokubiri Barcelona ezanye Young Boys, Bayer Leverkusen ezanye AC Milan, Slovan Bratislava ekyaze Man City, Arsenal ekyaze PSG. Era olunaku lw'enkya wajja kubeera n'omupiira ogwalalira nga gulemaganye wakati wa Newcastle ne ttiimu ya Wimbledon mu mpaka eza Carabao oba gye tuyita Capital One Cup. Kakati awo kitegeeza nti yo Chelsea erinze bulinzi era omupiira guno abawagizi ba Chelsea mwandibadde mugutunulako ne mulaba ani ajja mu kikopo ekya Carabao. Kati olwokusatu guno nno muzito Aston Villa ekyaza Bayern Munich, olwo ttiimu ya Lille ekyaze ttiimu ya Real Madrid, Liverpool ekyaze Bologna ne RB Leipzig ekyaze ttiimu ya Juventus. Ku lwokuna mu Europa Man U eri Portugal mu Estadio do Dragao nga bakyalidde ttiimu eya FC Porto. Nolwekyo okutwaliza awamu awo w'oyinza okulabira mu wiiki eno ofuna bufunyi kalenda ne kimaaka kyo ng'osanirirako ng'olaga emipiira gye wandiyagadde okulaba emisana oba ekiro oba emisana n'ekiro kisinziira ku timetable yo. Kati naye nga bannantameggwa b'ebikopo batono nno kati abakulembedde table newankubadde liigi zaakatandika naye bannantameggwa b'ebikopo ebya liigi si be bakulembedde. Na wano wennyini mu Uganda we tuli Sports Club Villa nnantameggwa w'ekikopo ekya liigi si yakulembedde. Abaana bazze bamukyonkyona newankubadde nga ogwakasemba yawo yagukubye Bull Mulamba goolo 2 namba naye abasajja ba NEC bakyalemedde ku top of the table. Kati bw'otunuulira mu liigi ze tugoberera wano mbakamanyi eya Uganda, eya Bufalansa, eya Germany, eya Italy, eya Spain n'eya Bungereza. Ndowooza Ebufalansa ne Bungereza yokka yeri nnantameggwa w'ekikopo nga yakulembedde table oluvannyuma lw'emipiira gye twalabyeko
mu weekend oba kale okutuuka ku weekend gye tukubye omugongo. Spain Barcelona yekyakulembedde, Bayern Munich yekulembedde mugundi mu Germany. Napoli eyakuba omupiira oguggulawo ne nga Antonio Conte yakimye eki yekulembedde mu kibinja ky'ababinywera oli Italy oba Inter Milan bannantamegwa b'ekikopo baabo bali mu kifo kyakuna. Kale kyekifaananyi kyosobola okufuna okutwaliza awamu ebyavudde mu weekend binyonyola bitya ku shape y'ebyo ya table ne bannantamegwa bayimiridde. Wali Obungereza abakulembedde nabo obubonero bulinga oba bubiri bwokka bwe bubaawula. Ebintu bikyali very tight, naye jjukira nti Manchester City yekyakulembedde oluddo Liverpool yekulembedde oluddo olwo nejja neddirirwa Manchester City. Actually nawali ndowooza nkozeemu ensobi ekyokugamba nti nno mu bannantamegwa abakulembedde table ne Man City si yekulembedde table. Kitegeeza nti akulembedde table nga nnantamegwa wa kikopo mu liigi omukaaga zitugoberera wano ttiimu yokka eya PSG Bufalansa. Abalala bonna bannantamegwa abaana babalabyemu dda kubanga Spain nnantamegwa ye Real Madrid naye Barcelona yekulembedde. Italy nnantamegwa ye Inter Milan naye ttiimu ya Napoli yekulembedde. Germany Bayer Leverkusen ye defending champion naye Bayern Munich yakulembedde. Wano mu Uganda Villa ye defending champion naye NEC yakulembedde. Kale nno yengeri league bwe zaatunuddemu. Kaakati kitegeeza nti Obungereza basigazaayo emipiira 32, emipiira 32 ng'abakulembedde abataano ekibaawula obubonero buli bubiri. Liverpool obubonero 15, Man City ne Arsenal obubonero 14, Chelsea ne Aston Villa obubonero 13. Kati bwe batyo bakulembedde mu top 5. Katulinze okulaba ku bubonero obusigaddeyo mu league e96 ani akuŋŋaanyaako bumeka era anaaba akoze biki okukuŋŋaanya obwo bwonna era bano abanaaba batabuwezezza binaaba bivudde ku ki. Akati awo bwe tulina okutunuulira mu kifaananyi okutwaliza awamu. Goolo yasinze okunnyumira ku ezo ze nalabyeko olwo akasajja akaakubye omuggo akasajja k'Osasuna kakubye Barcelona omuggo naye ndowooza goolo yasinze okunnyumira ya James Justin omulenzi oyo namba 2 wa ttiimu ya Leicester City eyakubye non-stop omupiira bwe gwazze n'aguzzaako the volley. Akujjukiza goolo ya Benjamin Pavard gye yakubira Bufalansa nga bazanya Argentina mu World Cup eyali ya Russia eya 2018. Waliyo goolo nnyingi endala ezaalabise obulungi naye ne goolo ya Josko Gvardiol yalabise bulungi for a defender engeri gye yakkakkanyeemu n'akunja n'abantu awo naye ndowooza nti ya James Justin ku ezo ze nalabyeko nze yansinze okundabikira obulungi. Kakasa naawe eyo oyinako gye walabye eyakusingidde. Mu kaseera kano bwe tusookako wano ewaffe Uganda eri mu keetereekerero ak'okutegeka empaka eza CHAN Africa Nations Championships. Empaka zino nga ze zisambibwamu abazannyi abakubira omupiira munda mu ggwanga. Jjukira nti nno Uganda ne Tanzania ne Kenya mu mukago gwaffe ogwa pamoja twasaba dda CAF etukkirize okutegeka empaka za AFCON 2027. Empaka zino nga tezinnaba kutuuka CAF esooka n'etunuulira engeri gyo ekisooka ofuna obumanyirivu kubanga bweba tutegekangako ku mpaka za AFCON ziri empaka ze zisinga obunene ku kontinenti tumala gazigwamu n'olwekyo bakuwaayo wano kacyani ne bakulaba engeri gye weeyisaamu n'ogezesa ebyuma eby'enjawulo n'ogezesa enneeyisa y'abawagizi n'engeri gy'oyinza okukakkanyamu obusambattuko ebyo byonna ebyo. Kale n'empaka zino eza CHAN tugenda zitegeka okuva nga lumu okutuuka nga 28 omwezi ogwokubiri ogw'omwaka ogwo ogujja. Empaka ez'okusunsulamu zitandika nga 25 guno omwezi ogw'ekkumi oluzannya olusooka 25, 26 na 27 lwe luzannya olusooka. Oluzannya olwokubiri lujja kubeerawo wakati nga lumu
paka nga 13 omwezi ogwa November. Ate mu December mujja kubeeramu okusooka okuva nga 20 okutuuka nga 22 awajja kubeerawo emipiira, ne 27 okutuuka nga 29 nawo wajja kubeerawo emipiira egyakakungunta. Ffe abategesi abasatu tetujja kutaataaganyizibwa newankubadde tujja kuzanya mu qualifiers, naye ffe tuba twayita mudda mwezi empaka. Atejjukira empaka zino Uganda kasookanga etandika okuzeetabamu 29 teremererwangako kuzeetabamu kuyita mu kakungunta. Kakati ku guno omulundi tuyise kaweweevu olw'okuba nti nno ffe bamu ku bategesi. Naye ate CAF kye yakoze yawaddeyo ekifo ekirala eky'enkizo eri Sekafa region olw'okusobola omu ku bannaffe abo oba anaabeera Djibouti oba Somalia oba Eritrea oba Sudani oba Burundi oba Rwanda be banaamanya bajja kwesootinga, naye CAF ebongeddeyo ekifo kimu. Bw'otunuulira ebintu bino eri Uganda biwulikika bulungi okuba nti nno tugenda kutegeka ku mpaka ez'okubiri mu bunene ku continent eza ttiimu ez'eggwanga. Naye nga bwe ntera okwogerako ttiimu zaffe nga zigenza okukiika ku continent, ntera okubuuza nti abavubuka oba abazannyi abo tubatumye ki? Uganda emanyikibweko ki nga tuweereza Kitara okuzannya e Libya, oba nga tuweereza Villa okuzannya mu Ethiopia, oba ttiimu yaffe ey'eggwanga the Cranes bw'eva wano n'egenda n'ezanja South Africa, tuyinza kozesa tutya maaki eyo ng'akalango okubaako ebyamaguzi bye tutunda eri ababa batutegedde amaaso? Ekintu ndo kino entaputa y'omupiira eyo tetunnaba kutuukayo. Tukyali ku consumers of sports, tuli ba consumers, naye ekyo tuluddewo nnyo. Twandibadde kakati tuli ku mutendera ogwa business eya sports. Kuba kati bw'otunuulira baliraanwa baffe aba Rwanda, kuba tebatulese nnyo, sigamba nti baali baakulaakulana dda nga tetunnabaawo. Rwanda wano ba Manfred Kizito baava wano mu liigi yaffe ne bagenda babakubira omupiira nga batandika okuba omupiira mu 1994. N'olwekyo ffe twandibabaddeko ne waggulu. Naye Rwanda eno bw'ogitunuulira kino ekyokuba consumer of sport kwegamba nti ekisaawa amahoro n'okujjula kyajjudde era enduula eri evuga naki, yo Rwanda yafuna entaputa eya sports business nga bakozesa ebyemizannyo bino okubaako engeri gye bakulaakulanya eggwanga lyabwe. Kyolowooza nti nno naffe twandibadde tukirowoozaako nga n'entaputa yennyini ey'ebyemizannyo tulina okumala okugipikamu omukka omujja. Omuntu yenna bw'atunuulira eggwanga erya Rwanda ayinza okugamba nti kakati bino bye bagira nti nno Visit Rwanda bye bagenda ne batimba ku mujoozi gwa Bayern Munich ne bateeka ku mujoozi gwa Arsenal ne ku mujoozi gwa PSG, ensimbi ezo singa bazisigaza mu ggwanga lyabwe ne bateekawo za academy kati oba kitegeeza bw'obeera n'entaputa bw'etyo kitegeeza nti okyali ku level eya consumer of sports. Bw'oyagala ku consuminga buconsuminsi toyagala kugenda wali ku business. Naye kati bo Abanyarwanda bano engeri gye bakolamu ebintu byabwe bo baatuuka dda ku level eya sports business era nga bakozesa ebyemizannyo bino ng'akanyeebwa okutegeezaako ensi we batuuse, kubanga luli Rwanda buli yayagirowoozaako nga alowooza ku genocide. N'ekyokuba nti nno ensimbi eziva abagenyi abakyala e Rwanda, ensimbi ze baleeta zibaako engeri gye zisisimula obusimu obw'ebitongole ebyenjawulo ku lw'enkulaakulana y'eggwanga. Kati wenjogerera bino, Rwanda babiisanya ne Morocco ne South Africa nga basaba okutegeka empaka eza Formula 1. Empaka zino zasemba okutegekebwa ku kontinenti kuno mu mwaka gwa 1993 era South Africa gye balina saketi yaabwe eri Midrand Gauteng be baagala okuddamu okutegeka. Ne Rwanda yasabye ensonga ya Rwanda mbadde nkoonyeeko nti baataddeyo okusaba kwabwe nabo okulowoozebwako okutegeka empaka eza Formula 1 nga nekyabasikiriza okwewaganya kyekiri nti bo bayingira dda mu bizinesi y'ebyemizannyo, bali mu bizinesi. Kati bagenza okukiwulira nti South Africa wadde y'omu ku abo abaasabye nga ne balina ne saketi emipiira
obumotoka obwetolola ebisaawe gye buddukira era ng'empaka zino zaali zitegekeddwako mu 1993 naye ekiyinza okubajjamu kwe kuba nti baavaayo ne balaga obuwagizi bwabwe ku lutalo lwe Russia ne Ukraine nga bawagira Russia ate nga amakampuni n'abategesa b'empaka zino eza Formula 1 bali eri mu nsi ziri ez'abazungu manya abazungu abo bantu bazibu ddala ne bw'owulira wano nga balangiridde nti oba USA ekutaddeko envumbo tokkirizibwa kgenda waayo tulowooza nti boogera ku kugenda eri mu nsi yaabwe yokka nti California nakinaki weesanga nga kumpi buli gye balina embassy nga tokkirizibwa kgenda era nga tokkirizibwa nakozesa nsimbi zaabwe eza $, bintu bingi nnyo bibeerumaalumamu abazungu abo. So kaakati ekiyinza okujja mu South Africa kyekyokuba nti baagizuula yavaayo bukuukubira okulaga nti ewagira Russia efutize Ukraine. Ate bwe bagamba munnaye wagira munno wuuli ffe empaka zaffe tetukuwa. Yembeera eyo kaakati Rwanda neewanika omukono era baamaze dda okufuna abakugu bannabyabufuzi abakuukutivu mu nsi z'abazungu eyo mu Europe, bannabyamizannyo ab'amannya n'abantu balobbyists okugezaako okulaba nga basika ekintu ekyo bakireete. Kubajjukira mulimu commercial ne hosting rights, bayina okufuna abanaakola gundi architecture, abanaakola architectural designs ez'okukola saketi eno era bamaze dda kuteeka mu proposals nti nno obumotoka buno babutegekera bujja kuddukira basuubira okukola ekisaawe kyabwo wano okulinaana Bugesera. Bugesera waliwo we bagenda okukola ekisaawe ekyennyonyi kati we baagala okuteeka ne saketi eyo era mu kasenda baguzi ne bateekayo nti bo ebintu bino ebyabazungu babimanyi bulungi mu proposal yaabwe mulimu ne kino ekya Visit Rwanda nti balina omukago ne Arsenal ne PSG ne Bayern Munich era omukago ogwo omwaka oguwedde gwokka gwavaamu obukadde 620 obwa $, nga buyingira mu ggwanga erya Rwanda. Era CEO wa Formula 1 mukulu Stefano Domenicali agamba nti akanyola bica kabadde kajja kubeera awo nga kali wakati wa Morocco ne South Africa kubanga bo baali bategeseeko ku mpaka zino. Morocco yategekako ko balina saketi yaabwe bagiyita Tangier mu 1958 kaakati ate engeri gye bali Bawarabu nga balina n'empuliziganya ey'enjawulo n'abo abalina saketi already muri Saudi Arabia, Bahrain ne Qatar nga nayo Morocco esuubira kwebalaamiriza kuyita ku kabalaza kweba ewaayo gundi bidi yaabwe nga nzita ekimala. Naye Rwanda nabo bidi yaabwe ogitunulako nayo nzito. Ekisooka nab'empaka ennene bazitegeseeko kati otulaba ffe Uganda ne Kenya ne Tanzania okutegeka empaka eza AFCON na zino empaka eza CHAN era twegasse wamu basatu. Naye Rwanda empaka zino eza CHAN yazitegeka 2016 ngeri yokka. Kati omwaka ogwo ogujja nga gutandika bagenda kuteekateeka empaka ez'ensi yonna ez'eggaali z'empaka be bagenda zitegeka. Rwanda mu nnyingo yaabwe eya Visit Rwanda be bamu ku abo abasookera ddala okuvujjirira gye bayita Basketball Africa League. Basketball Africa League eteekebwateekebwa era eddukanyizibwa NBA tournament oba kale league gy'olowooza nti yesinga okubeera ey'omuzinzi mu nsi yonna mu muzannyo gwa basketball. Rwanda nga yeekirimu. Omwaka oguwedde Rwanda yakyaza FIFA General Assembly eyo temala gakyazibwa. Mu December ow'omwaka guno Rwanda egenda kuteekateeka yakkirizibwa okuteekateeka omukolo kwe bagenda okugabira ebirabo eri abazannyi abasinze mu mpaka ez'enjawulo ez'emmotoka mu nsi yonna era aba International Motorsport ne actually bagenda na kutegeka ne FIA General Assembly eyo Rwanda gyeri wabula ensimbi ze bagenda okuteekamu mpitirivu zezo zenkugambyeko nti omuntu alabira ebyemizannyo okumpi
ajja kugamba ai mu kifo ky'okukola ebyo bandizimbemu ebisaawe ne balaba academy awo ne bati bo bakimanyi nti eno investment akasente kaabwe kalinawo kajja okuddira. Balina okuteekamu obukadde 2.7 eza $, okusobola okuteekawo saketi eri ku balina okuvugira. Balina okuteekateekangawo ku bbali wali obukadde bwa $18.5 buno bwakusaasaanya buli mwaka olwa maintenance eya saketi eyo kuba temala gabeerabeera awo. Balina okutunuulira okuteekawo entambula y'obugaali. Obugaali sigamba nti ne gundi wano akafunya asotse wuli afuluma masengere. Ebyo bikola wano mu Uganda. Mu nsi eziri organized obulungi osanga nga eggaali ziyinako we ziyina okuyita nga gaali zokka ze ziyitawo. So si kubanga osota okuba ekkoona ate owa pikipiki n'akukiiba oba ate ogenda okulaba ate waloole yakuyitako. Nsi eziri organized ebyo tebikola. Naye wano ewaffe muno ebikyakola tukyagenda mu maaso. Naye kaakati Rwanda eyina okuteekawo entambula oba kale infrastructure obugaali ko bulina okutambulira, kubanga olw'okuba nti ebidduka bijja kubeera bingi singa banaaba bafunye bidi yabwe neba eyiseemu. Ebidduka balina kye bayita carbon balance mu mpaka zino ez'emmotoka, nti ziri emmotoka ez'empaka zimala okubawa erikka mu kutaataaganya obutonde bw'ensi. N'olwekyo wano abagenyi abanabazze abasuubirwa okuwera emitwalo 45 ku lw'empaka zino baba waakiri ku ntambula zaabwe ez'eddembe baba balina kutambulira ku bugaali, kuba kagaali tekanyooka tekavaamu mukka tekakola ki. Kaakati tojja kubaddira nti obugaali wonoosanga wonooyita olina okulaga eggaali zino we zinaatambulira. Kaakati ekyo kijja kusigalamu ne mu society ya Rwanda basigale nga tebamala gasotta bugaali. Ebidduka oyinza okusanga ebidduka kati nga wano mu Uganda katapiira zino ziweetiye ezikola enguudo eba yakayitawo ogenda okulaba nga pikipiki yeddako. Pikipiki oluyita ogenda okulaba eddako taxi ogenda okulaba maayika yeddako. Maayika bwegenda okuva ogenda okulaba ate lukulula naye ejja lukulula. Ebyo obyokuvuga ekintabuli bye bikyakola wano, naye mu nsi ziri munnaye ezakula edda ezateekateeka societies zaabwe buli bamu babaako we batambulira kizibu okulaba ne lukululana. Oyinza okulowooza mu nsi yo teziriimu okugjako nga gogenze ku nguudo zaabwe ku nguudo zaazo gye zirina okuyita. Kakati ne Rwanda kino nakyo eba erina okulaga obujulizi nti nneena ekikola, ate jjukira bweneeba ekikoze bwe banaaba bakkiriza okutegeka kitegeeza ne Rwanda bwete bwejja okubeerera ddala nga buli kiseera omanya nti wano akagaali tekatuukayo, nti wano akagaali ke kagenda owa piki togendayo. Bw'olaba owa piki yaba amenye mateeka aba traffic baba ekyo bakikozeeko dda. Kakati ebintu bino byonna Uganda eri mu sports business, Rwanda eri mu sports business. Tujegeraageranyako nkireeteddera wansi w'omuteeko ogwa Uganda okutegeka CHAN, ate nga twerippye ku Kenya, twerippye ne ku Tanzania. Kati yo Rwanda giwulire gyeri. Ebyo tulina okubijjayo ne tubiteeka mu nkulaakulana yaffe kubanga birina kye bitwongerako. Rwanda etuleka wano mpolampola nga tulaba. Balina n'okuteekawo obukadde 55 bwa $, bwe balina okuvujjirira kampuni bagiyita Liberty Media. Bano bwe bavunaanyizibwa okutunda gundi commercial rights. Bano bo bawa obukadde 55 bwa $, okumala endagaano yammwe gye mwasayininga lwegwerako. Bintu birimu ensimbi nnyingi ddala, kuba nagenza okutunulako nga Formula 1 omwaka ogwo guwedde bakola amagoba ga bukadde 445 obwa $. Ate ensimbi ze bajja mu broadcasting zawerera ddala obukadde 936 obwa $. Kakati ogwo gwonna omusimbi guli mu Formula 1 eno. Era wano manyiwo ne bannayuganda wano mukama waffe wano Abe Mukiibi y'omu ku bawagizi. Max Verstappen n'abeera wano e Kigali, Abe Mukiibi n'abeera mu Uganda. Simanyi oba kinaasoboka. Bangi nnyo abagobera obumotoka buno obwetooloola ebisaawe. Kati Rwanda yagala buleeta wano e Kigali. Kakati eyo Rwanda gyetunudde, ffe tuyinza obutabeereegako naye kikulaga nti tusobola okubaako kye tubayigako bwe tubanga twandiyagadde. Tuyinza obutabirabako ebibala Uganda byeyinza okufunamu ebyo, naye ne tuteekawo kuba Uganda tegenda kuvaawo. Ne tuteekawo ne tugamba nti abaliddawo mu myaka 2 tubakoledde omusingi. Awo ndowooza nti kiba kiraga okwagaliza eggwanga lyaffe
okugenda mu maaso. Rwanda awo wetuuse. Bwe tuvaayo eyo weekend ogenda ojja tunuulira ebintu byabadde bingi ebyakoleddwa nga bikolebwa mulundi gusooka. Neno Liverpool yennyini okulembera ekibinja ng'etutte weekend namba gwabadde mulundi gwabwe gusooka kasooka nga Ancelotti ajja. Yali akulembeddeko ekibinja olw'okuba nti nno ye yaggulawo liigi yasamba erito earlier than anyone else, naye yaliyo saawa busaawa abalala abajja ne bakuba goolo ezisinga ku zize baamusikayo, naye okujja ne bakwata weekend namba paka Premier League lweneddamu. Premier League eddamu ddi weekend bagenda kumala ku top of the table week namba tomanya ate bayinza n'okulemerayo bana abavuganya bayinza okusuula obubonero ne batabajjaayo. So gwabadde mulundi gusooka Liverpool okukajjala ku top of the table nemalayo weekend namba. Mu match nno gye bazannye mu ngeri etamatiza nnyo era ndowooza kasooka nga Ancelotti ajja ndowooza no match gye bakazannye erabise obubi newankubadde mulimu mwe baabakuba omupiira naye ate mwe baabakuba omupiira tebaalabika bubi nnyo nga bwe baalabise nga bakyalidde Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton Wanderers yamu ku ezo ttiimu mu liigi y'Ebungereza ezitazibira nako bo tebazibira era okubasanga nga be basembye ku tebo oba toyina na kwewuunya basembye ku tebo bakateebwa goolo 16 mulamba ate bo bakateebwa goolo ndowooza ziringa 7 bakateebwa goolo 10 ye ttiimu ekyasinze okuteebwa goolo nnyingi yembeera eyo gye balimu. N'olwekyo Liverpool yabadde esuubirwa okwegazaanya mu nkola yaayo ey'emirimu naye enkola yaayo teyanyumye naye waakiri obubonero obuba bubonero era gwe mulundi ogusoose okulembera ttebo okumalako weekend ennamba. Tubali tugezaako okumenyaamenya ensonga zino nga bwe tusembera mu kisaawe nga tulaba ebyo ebyakoleddwa omulundi ogusooka. Kati no ne Ibrahima Konate alinamu bye yakopya Christian Eriksen. Christian Eriksen mu wiiki wakati mujjukira nti nno ye yakubira Man U goolo nga bazanya FC 20 ate ye yasuula ne babookya equalizer. Kakati ne Ibrahima Konate yabadde ateebye goolo ye nga nnungi naye ate n'agenda alagajjalamu awo kukakana akasajja ka Eti-Nuri nga tekagizaawo batunulamuko ebikalu paka Musala bwe yazze ekyo n'akisazaamu ne penalty. Naye nga bo weekend Liverpool nayo okajjala ku top of the table bakikoze mulundi gusooka. Chelsea nabo eno ye weekend gye basoose okusajjalaatira ddala mu top 4 ne banywererayo ebintu babikoledde ddala bulungi. Chelsea ennaku ezo ne mu wiiki wakati twagirabye nga ekuba olukunkumuli lwa goolo lyakubye ttiimu ya Barrow kati bakubye Brighton and Hove goolo 4-2. Abasajja bano bombi Enzo Maresca omusajja ono Enzo Maresca bw'olaba entendeka ye kumpi yagala okufaananamu eya Fabian Huzera. Kati Fabian Huzera ensobi gye yakoze kwe kusamba nga awa ebibangirizi ate n'azannya mu defending kye bayita high line. High line luulikika ng'oluzungu naye osobola okitaputa mu ngeri ey'ebyekikugu eby'omupiira. Babbaaka mu nzibira eno ya high line kitegeeza babbaaka baleka ekibangirizi kigazi mu mugongo gwabwe wakati waabwe ne goalkeeper. Kati kitegeeza nti yandibadde nga last man oba ye Levikovio oba omusuubidde okubeerera ddala kumpi nga ku center singa Brighton and Hove yerumba. Akati bw'obanga okozeseza bulungi nnyo abavubuka abo Nuno Madueke ne ba Cole Palmer ne bepositioninga bulungi. Cole Palmer ayinza obutamanyuka byasa naye ajja kukuba paasi enzibu. Kati ate Chelsea yo kiyakoze omupiira yagutadde ku speed ya waggulu nti Brighton and Hove ebbanga lyemala okutransitinga from attacking to defending ng'eri slower in comparison ku speed Chelsea kwerumbira kukakkanaawo nga goolo zifukumuka. Ekibanga kitegeeza nti Chelsea mu wiiki emu mipiira ebiri yateebeddemu goolo 8 mulamba era kaakati bakajjadde bulungi nnyo mu top 4. Naye ate era mu ngeri y'emu Chelsea eno y'emu ekintu era kibaakoze omulundi ogusooka ye muzanyi waabwe Cole Palmer okuteeba goolo 4 nga zonna ziteebye mu half emu. Abazannyi abateeba goolo ezisukka mu 3 mu match bawerako naye weesanga nga bagabana half 2
ezikola match emu y'eddakiika 9 ne Cole Palmer yennyini ndowooza season ewedde yateebako era ku goal ezo nnyingi bwe zityo naye ogenda okulaba ezimu yaziteeba first half endala n'aziteeba second half naye gwabadde mulundi gusooka mu Premier League omuzannyi okuteeba goal zino zonna ng'aziteeba mu half emu bwe babadde bakuba ttiimu eno eya Brighton and Hove. Actually we twogerera bino Cole Palmer bw'oba ng'obaze okutandika ne season ewedde asinga ne Erling Haaland goal 4 namba bw'oba ng'ogasse wamu goal z'ateebye ng'otaddeko ne assists kye bayita okubeera involved mu bungi bwa goal kuba kakati bakigatta wamu mu kifo ky'ogamba nti omusambi ateebye goal bweziti n'akola n'emikisa bwe giti egivaamu goal bakiyita lumu goals involvement yeetabyemu atya yeetabyemu ne goal meka kati omulenzi ono ali ku goal 43 bw'oba ng'obaze be yakozeeko season eno n'entandikwa okuva ddala ku ntandikwa ya season eri ewedde kitegeeza asinga Erling Haaland goal involvements goal 4 namba omulenzi oyo awo watuuse naye sigamba nti wakiwago sigamba nti agenda bafutubbalako abeere nga abasala awo ne yeefuulafuula bizi ayina engeri gye yeemululamu bw'omutomera ayinza n'oggwa kuba luvubuka lutonotono teruyina maanyi nti ajja kutegayo ekikokola naye engeri gye yeeyisaamu n'okwebalamu body contact ate ne movement ye ne decision making asalawo ebiseera ebisinga nga kyasalawo kyekituufu kyekiyamba ye ng'omuntu era nga kyekiyamba ne ttiimu ebiseera ebisinga okwo kwayimiridde kale nekyo nakyo twakirabye mulundi gusooka mweno weekend gye tukubye omugongo. N'ekirala kye twalabye omulundi ogusooka ye red card eyaweereddwa Bruno Fernandes kasooka ng'ajja mu Man U tafunanga red card okubira ddala 2019 era bw'omunoonyerezaako red card gy'abadde yasembayo okufuna yeeyo yali mu omupiira gwa Sporting baali bagwa maliri ne Boa Vista goal 1-1 yo red card gye yasemba okufuna mugundi ku club level kasooka ng'ajja mu United eno yabadde red card yeesooka era nayo twagirabye mu eno weekend kitegeeza nti maniyo nejja kumusuubwa guno gwo gwa FC Porto ogwa Europa ajja kuzannya naye maniyo erina okukyalira Aston Villa weekend balina okuzaako Brentford Old Trafford bagende bakyalire West Ham red card yabadde straight red card kitegeeza abalina okutuula emipiira 3 ekyo Bruno Fernandes gyagenda okutuula ekyalabisenge ekyennaku nti ku butetenkanyabwe mweyo zone oba oli awandigambye nti Christian Eriksen oba yanaakwatamu oba ne Mason Mount nti yawonye ninalabye nga Mason Mount gwe bakubye akabalangulo ku mutwe simanyi oba abadoctors bafulumizza dda report kubanga naye abadde akyali ku ndiri yagenza okudda yagenza okulaba nga ku mutwe nga atonnya amasanda kati oba ye yandikubye ekya Bruno egyo emipiira 3 gyataabeewo awo simanyi naye nga tulinza okulaba ku match Man U gye yazannye mu ngeri y'ekyejo match eya Tottenham Hotspur Spurs sigamba nti yeyina abazannyi abali awo abangi ddala nti yeeroboza naki naye ttiimu etalina Son Heung-min ttiimu etalina noono omulenzi ono gundi enzaalo ye Mali oyo midfielder tuyinza kuŋŋamba nti nno nziwunye eyo era ebadde ebatta naddala nga United oli ku Old Trafford kukibanga United yandyagadde okuvuganya ku bimu ku bikopo ebiriwo ensamba gye yasambyemu teraga nti nno balina kye bavuganyaako actually omulenzi gwe mbadde ngamba Yves Bissouma yabaddeko ku bench n'okuvaako teyavuddeko kati era ntera nnyo okwagala okubabuulira ttiimu obuvunaanyizibwa bwe zirina across a period of time bwebeerayo international break si kirungi kugyerabira bwewabanga waliwo Champions League si kirungi kwerabira bwewabanga waliwo Carabao bwewabanga waliwo omupiira ogwa Premier League kubanga ebintu bino birina engeri gye bisalawo eri omutendesi kakati mu kusoma line up eya United gundi Amadi Diallo bamutuuzizza okusooka naye bw'osomako ku mawulire agatali gamu agafulumira Bungereza gagamba nti Erik ten Hag yabadde atunuulidde nnyo omupiira gwa FC Porto kubanga mu Europa tebaatandise bulungi
banga batandise na kugwa maliri atawaka ne FC20 ayagala amaanyi ge gonna gateeka ku mpira gwa FC Porto katebereza bolooza ku FC Porto nolooza nti omuzannyo akoledde obulungi ate ko omutuuzeemuko ogenda okutuuka okumuleeta ng'omupiira gwagobye dda biina engeri gye bitataaganyamu ba managers newankubadde abazannyi b'oba osomye ne batandika nabo babeera ba ttiimu eyo gwe baba bagula ne wabeerawo abazannyi abalina enkizo ey'enjawulo baba wandyetaaze ensonga ey'okubiri gy'oyinza okujja mu match eno omuvubuka Kobe Maino ne Lisandro Martinez bayingidde yellow card 3 jukira bwe omuyingira yellow card ne ziwera 5 otuulayo omupiira kakati bagenda kutuula giriwa yenga kadi bazifuna speed ya kizungirizi kino kiddayo mu kyentera okuwogerako wano nti Man U enkola yaayo ey'emirimu eyagala kutereeza kati basamba bayina amabanga magazi kiwandiisa amatalaga mu luganda olutuufu bwe musamba nga muyina amatalaga ago kiviiramu omupiira okugwa kati nga bwe twalaba Casemiro bwe yagusuula ku Liverpool afuba okuteekamu okukavalinga ground eyo gye mumulekedde ne space gye muleseeyo oluusi ayagala okuvugamu bwe yayagala okuvugamu Luis Diaz yamuva mu mugongo omupiira n'agumusuuza bwe yayagala okugaba paasi empanvu teyatuuka gyeraga omupiira bagubbira mu kkubo era United ne bagyokya United simanyi lwaki tebaagala kusamba nga bali wamu nga bali ku lusegere musambi ku musambi kitongole ku kitongole kuba musamba bwe mutyo risks ez'okusuula omupiira zibeera wansi naye ate ne bwe gugwa mu transitinga mangu from attacking to defending naye ekintu ekyo tenaga tannakirowoozaako nza komaawo ng'ebadde etambulira ku red card yasoose mu byafaayo bya Bruno Fernandes ne effect yaayo naye nga mbadde nina okusemberako awo okwogerako ku kikwe kiva United okusamba nga bayimiridde ntalaga tebafuna ngeri gye bayambibwamu oba gye bayambaganamu nga luwaasudde simanyi oba ogoberera omupiira gwa Man U nga gugudde agusudde yenna gwe kiba kikakatako okufubutula opponent ekyo kyendowooza nti kyabulabe ku ttiimu ennene erina ebigendererwa ebinene Marcus Rashford yazze n'omupiira ng'aguvuga mu ngeri ey'obulabe yabadde avuga nga muwanvu kyokka nga banne bonna alaze nti abejjeeko bwe gwamuwandagaddeko nga ne Ganacho yamubadde mu maaso yabadde amulaze kuba yabadde asobola omuteresa bwe yandiyagadde omupiira gulina message bw'oba oyagadde Ganacho akwongerere ku layini bw'omugabira paasi n'osigala ng'ogenda yakimanya nti oyagala akuteere ku layini naye Rashford omupiira yagulemedde mu gulemera n'agenda akoonamu taaki nga mpanvu ekisajja kino ekyagundi ekya Spurs omupiira ne kigubba kisajja no nakibbaaka siga nti kirungi nnyo kiri awo nti bannange bulijjo kiri ku bantu kisala omusajja yavuze omupiira yadinga 7 nga tekuliiko wa Man U alitangira oba nti oba amusika essaati oba kwegamba nga balinga abagamba nti nno eyagusudde yaba agujjayo kati ttiimu erinako byevuganyako ebinene bwebeera nenneeyisa bwetyo okujjako okweyagaliza eyo ensamba bwetyo tewangula bikopo tekisoboka nti eyasuddeyo abagoba ate teebereza nno simanyi oba mujjukira teekamu akatambi awo abali ku YouTube teekamu akatambi olabe ku match eyo Marcus Rashford engeri gye yeeyisizaamu ng'omupiira gugudde n'ebibegabega kibayita okusuula ebibegabega kwegamba nga alinga agamba nti oba lifafuye nti bagenda kusimula oba nti match ewedde yasudde busuuzi bibegabega omusajja n'avuga omupiira sajja liri awo libaliyita gundi Van de Ven yavuze omupiira nga tayina amwaŋŋanga yadde waakiri amuyimirira mu kkubo nti waakiri kamugwe mugabo omusajja ntomera agwe essajja ne ligenda ne lituuka mu gundi mu ntabo ya Man U ne liteekawo akasaalaba golo namba 2 era kumpi nayo bwetyo omuntu afuna acres of space n'avuga omupiira awo ate bw'ojjukira ne FC20 era bwekityo bwe kyali akasajja kaavuga omupiira okuva mu haafu yaako ng'awo wonna kasangawo ebibangirizi ani ogamba ttiimu yaleeta ugate nti Casemiro mubi nnyo kaakati ugate yaliwa olwekyo eno ttiimu bwebanga evuganya ku bikopo ng'eneeyimiriranga bweti abaagala ebikopo ku lwa Man U ngamba saasidde okujja nga bana ababikyusizza kubanga bwe njogeddeko nti ekyaliyo obubonero 96 bw'okulwanira obubonero 96 olwekyo katulabe United oba eneekyusa mu nsamba yaayo kuba nze saagala nnyo nga bwe ntera okwogerako wano saagala nnyo kudda ku bintu ttiimu byetayinaako buyinza kati abasinga abawagizi ba Man U boogera ku red card
eyo red card togiyinaako buyinza ng'omusambi ng'omutendesi ng'omuwagizi. International Football Association Board abakola amateeka omupiira kugutambulira bawa obuyinza bw'amaanyi nnyo eri bali referee kati ne bamuwera nti taddangamu n'afuwa omupiira n'ogumu n'okumusiba ne bamuteeka ne mukomera result esigalawo 3-0 bubonero busatu bwagenze. Kakati nze saagala kumala nnyo biseera ndowooza n'abaaseno kye baali baagala weekend eri ewedde. Kakati Trossard najja n'afuna kaadi ogimuwa otya? Oba oyingidde mu lwogo olwo oba oyina kuyingira mu mbeera eyinza okulemesa situation bwetyo ereme kudda. Kati okugeza Arsenal Trossard agenda okufuna yellow card ey'okubiri wabadde wakayita ennaku 6 zokka nga Declan Rice afunye kaadi y'emu. Kakati ekyo ky'olina okulwanyisa abaana obaziwale ga banne mwalabi ebya Declan Rice tulina kweyisa bwe tuti bw'ofuna ku yellow card jamu obulaga jjavu kubanga mwalabi Declan Rice naye ne wayita ennaku 6 zokka omusambi omulala n'afuna kaadi y'emu. Kakati ne United ngenza okulaba abamu bali eyo era red card eno sokoddemu omulala nno asanze ne ku mukuto gwa X n'ateekawo n'akatambi. Ebyo tobiyinaako buyinza kaakati ky'oyinako obuyinza obonera 96 obusigaddeyo osobola kubufuna otya? Osobola otya okunogera eddagala ebibangirizi bino byolekamu opponent ne yeegazaanya? Tiimu eya Tottenham Hotspur baasambye 24 hours later nga bazanya Karabag nga wawumudde dda ne FC 20. Lwaki tiimu tesamba nga erina effort teteekamu effort talent erina weekoma okuyamba oluusi effort n'ekweyimirira. So naye nga bino byonna bitambulira ku red card gye twalabye nti ye yasoose eya Bruno Fernandes. Wabadde ne Vincent Kompany omutendesi wa Bayern Munich okusuula obubonero bwe obusooka baagudde amaliri ne ttiimu ya Xabi Alonso goal 1-1. Twalabye ne ku goal esooka ya Victor Osimhen mu ttiimu ya Fenerbahce. Twalabye ne Hans Flick ng'asuula obubonero bwe obusooka mu ttiimu ya Barcelona. Osasuna yabasabudde kati batuuse emukono yagenze no naye mbwalowooza kuzanya Young Boys kubanga mu Champions League yatandise bubi nga Monaco emukuba n'olwekyo bayinayo Young Boys ate waka n'atuuza abasambi bokka bayina abalungi Lamine Yamal ne Rafinha yagenze okubaleeta ng'obusajja bwatamye. Twalabyeko ne ku statistics za Arsenal nazo twazirabyeko mulundi gusooka okufuna statistics lwezi ensava nga bali waka n'okutunulamuko ebikalu nga bali waka nakyo bakirabye mulundi gusooka season eno naddala nga abazanyi bawera batunulako ko ebikalu ku Brighton and Hove naye Arsenal yamalako match eyo ngeri ku front foot ngegezaako okulaba ng'efuna winning goal n'emikisa bagikola ne gigana ne bagidiibuuda naye ku guno omulundi obusajja bwa Leicester City so abawulira ku Sheno ku Friday nali mbategeezezaako Leicester City engeri gye yafuula gyegenda okufuula match eno kugyelevatingo gisitulamuko mu profile tojja gitunuliranga Leicester City yakava mu kibinja kya wansi. Abawulira Friday abatawulira Share mwizo gisangayo ku YouTube otypinga mu David Lumansi gyeri owulire engeri gye nataputamu ensonga eyo. Naye twalabye Arsenal nga second half mokka baakubye ebizungiriza 36 16 ku byo nga biri ku target ne babeera ne ball possession 75% ate nga balimitinze Leicester City to only 5 shots ku goal ya David Raya ate nga only 3 of them zezabadde on target. Akati kino nakyo twakirabye mulundi gusooka nga Arsenal egezaako kwesitula okuwangula wiki ewedde twabalaba bagezaako kwesitula kunyweza wakiri baleme kuwangulwa ku guno omulundi besitudde nga baagala kuwangula ne bateekamu byonna pragmatism eyo gye basambisa mu mupiira ennaku zino ne effort gye bateekamu ejja kunyonyola kinene end of the season lwakuba nti nno mu kaseera nga partnership ya William Saliba ne Gabriel Magalhaes oyagala gigeraageranya ku Rio Ferdinand ne Nemanja Vidic oba John Terry ne Roberto Carvalho bwe bali mu Chelsea naye waliwo obusekese obusangibwa ebbali mu wingi eno. Obusekese obwo nabwogerako ku mupiira gwa Atalanta. Omusajja Thomas Partey agenda okumuyoola yali mu zone ya namba 11 namba 2 teyaliiwo. Kati agenza okulaba mweno weekend goolo zombi Leicester City yateebye bayise mu zone ya namba 2 nga gye bayita okuleeta cross ne goolo endala yanyumya okulaba obulungi gondi Wilfred Ndidi yakubye cross okuyita eyo. Ebyo birina okusalirwa amagezi bw'ogifuula enneeyisa oluusi eyinza obutabeera Leicester City
kegwabadde 2-2 ne kulema okudda engulu kisoboka naye obudde butukwatidde wano nekira kitwasoose okulabako omulundi ogusooka ya life without Rodri ku side ya Man City naye ndowoozaawo tujja kulabawo olunaku olw'enkya kubanga obudde butuganyiza komano mwe baligoberera nze Lumansi David awangaale